TV presenter Florence Nampijja asuddewo omulimu ogw'oluvannyuma lw'okumala emyaka 10 ng'akolera ku TV ate era ng'ono muzannyi wa Bannayuganda Nakinku ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Muwala wa Bedi Lutale, Mariam Lutale munnange atabukidde mu kkooti oluvannyuma lw'omulamuzi okwongerayo taata we n'abagamba bakomewo mu kkooti ennaku z'omwezi nga 4 nabyo ogenda kubanga obifuna mu maaso awo. Hope Shifa munnange solo gye yakola ey'obufere emufuukidde akabasa era nga jjajja w'omuyimbi Hajjati Sophia Nantongo avuddeyo nga naye yeekubira endulu ayagala buyambi. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpe like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sophia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell limesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sophia News Extra. Nyonga okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tesabayisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma bano nga bajjanjaba endwadde zonna gwe z'omanyi so bakubireko toddeeyo n'omenyeka n'ebirwadde. Sheeka Shirafu Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amako yagala kufuna butuuze bweru bizinesi nga tezitambula bulungi naye era amukubireko agenda kubanga wamma akutereereza ddala. Munange sigenda kulisa era nga nkutandise n'omukyala Florence Nampijja ono n'olunaku lw'ejjo yavuddeyo munange n'agenda ku social media handle ze n'awandiika nga atutegeeza nti oluvannyuma lw'okukola ku TV eya BBS Terefayina emyaka 10 asazeewo naye akite alekeremu ne banne abalala munnange abaasomerera omulimu ogwo nabo ate basobole okubaako kye beekolera. Jjukira omukyalo ono abadde aweereza bulungi era nga pulogulaamu ye emanyiki ebadde eyitibwa Tukyakyanke. Kale simanyi oba waliwo omuntu agenda okugiddamu eya Tukyakyanke oba bagenda kugikyusiza erinnya eddala. Era munnange n'abeebaza okumulaba okumwagala bingi byayogedde. Kino nno kisanyusizza abantu nti wamma yeebale kuba na mutima mulungi n'alekera ne banne nabo batwalemu mu kifo ekyo. Munnange bwe tweyongerayo ne jjajja w'omuyimbi Hajjati Sophia Nantongo ono no avuddeyo yavaayo oli neyeekubira enduulu nga talina waakusuula nga neewaaba nga ayagala kugenda manju nga talina waakupama apama mu lusuku n'agamba nti atuuka n'okuyoya akanyama naye munaye ne kamubula. Munnange abantu abazirakisa bwe baawulira omulanga gwa jjajja ono ne bavaayo ne bamugulira ennyama era woolaba abadde ali mu kugirya naye bambi talina mannyo mu kamwa asalisa kambe n'ateekayo kugamba alya ng'eyidde nnyo naye munnange bambi yavuddeyo n'ayogera ennaku gy'ayitamu n'agamba nti abaana be tewali n'omu amuyamba. Kampoomera kakuwoomera nnyo olira amannyo gakyasobola okukaluma ate akambe koko osalako kafi koomira jjajja bannaaye oli kanyama akanyama kampoomera nnyo era wakubira omulanga n'ogamba akanyama njagala akanyama nakatooke akanyama kaako akanyama kampoomera. Bw'atyo jjajja w'omuyimbi Hajjati Sophia Nantongo munaye agamba neewo okugenda emmanju bakale okupama apamana mu lusuku talina naye bakubiddeko mama Fina essimu ng'agamba nti bamuzeeyo ewaabwe awuliraako oyo okubonaabona. Munange bwe tweyongerayo ne bba w'omuyimbi Irene Ntale bano nno nga bagolera nga baakagattibwawo n'omwezi tegunnawera Rubaga. Munaye omanyi ennaku zino abasajja bafaanagana ono omwami yafaanagana ne bba wa Baby Gloria kati waliwo n'omusajja omulala gwafaanagana gamba ndowooza oba waliyo twandigamba ekyuma kyebakola naye ate bava eri wa Mukama Katonda. Omanyi abantu bafaanagana ate ng'ekifaananyi si Luganda. Omusajja nga tabambirwa omwami afaana bba wa Irene Ntale nga mugamba lwaki okeera ebikomando nga wakawasa wana Irene Ntale. Irene Ntale takufumbira kyanca biki n'ebyala byayogedde nga ngendo batuusako akatambi naye nga ye omusajja tamuddamu. Munnange ye asirise akutte ekikomando kye neeyongera gy'abadde alaga. Irene Ntale so tuwulira lwaki omukazi takufumbira kyanca. Ono si Irene Ntale ono Irene Ntale ono ali mu kugula ka Rolex ono kumakya ssaawa 2 yali mugula ka Rolex Irene Ntale yeye Irene Ntale oli mugula ka Rolex sewa kumakya mukazi takufumbira Irene Ntale so tuwulira lwaki omukazi takufumbira kyanca.
bawo omuyimbi Irene Ntale bw'atyo munnange ate bw'agudde mu mbi. Omanyi bagamba okufaanagana si Luganda. Omanyi n'omusango gwe bamuvunaana mbwa ababuulire lwaki mukyala we Irene Ntale takeera kumufumbira kyankya omusajja n'akeera ku bikomando kyokka nga si yeye kubanga bba wa Irene Ntale si muwanvu koono. BF Suma Herbal Research Clinic bajenjebisa ddagala butonde gwe n'omwami yali eyo ng'otawanyizibwa ensonga z'omu kisenge oyagala kugejjesa sayizi munaye bakubireko bagenda kubanga ate ezo ensonga bazikolako bulungi nnyo nnyini ddala. Era gwe wenna ng'otawanyizibwa ensonga z'okufuka ofuka omusulo gulimu olusaayisaayi oba ng'owulira peyini ey'amaanyi oba ng'ofukafuka tomala toddamu kumenyeka na kirwadde ekyo ng'ate BF Suma weebali ekyo ekirwadde oba ezo ensonga bazikolerako ddala singa obeera batuukiridde n'obanyonyola ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera olimu. Gwe ayagala okusala omugejjo oba oyagala kugejja kyonna ky'oyagala oba oyagala kulabika bulungi bakubireko buli kimu kyonna bakikolerako ddala. Kati munaye gwaludde okitegedde ekintu ekyo munnange bwe tweyongerayo ne Mariam Lutale ono nno nga muwala wa Hajji Abedi Lutale olunaku olw'ejjo kate akube omulamuzi n'abaddemu oluvannyuma lw'okwekyawa. Omanyi taata we Abedi Lutale ne Dr. Kizza Besigye babeera babaleeta we bagamba tubongezezaayo ennaku z'omwezi mukumeyo ennaku z'omwezi bweziti. Kati munnange ye Mariam Lutale yatuuse n'abikoowa oluvannyuma lw'omulamuzi okukatimbula nti munnange tugenda kubazzaayo baddeyo bajja komawo ennaku z'omwezi nga 4 omwezi guno ogwe tugendamu ogujja ogwa Desemba. Kati munaye y'omuwala olwabiwulidde n'atabuka era abasirikale badde nga 5 abakyala bamukutte tebamufulumya ng'embeera etabukidde ddala mu kkooti omwana ng'afuukidde ddala munange bwe tweyongerayo ku nsonga za Hope Shifa emabega kaawo yagenda n'atwekera story eyatukaabya amaziga buli omu nkiwa buli muntu yawulira story eno amazima teyamuleka kyekimu. Munange negatandika negayitingana nti story bya bulimba Hope Shifa ajapanga ebisole bulijjo era nga n'abamu batandise omuweerako obujulizi abantu be yali akoledde surprise okuli Arthur Kayima. Omanyi Arthur Kayima yamukolerako yamuwako surprise nga yakafesa udawo. Arthur Kayima we tinkire nnyo ku internet ng'agamba simanyi omuwumbo gwa live bikyalina ebigambo awo byerayogera nga tanabagenda mu gundi nga tanabagenda Canada. Munange nakati amwevuma buno obudde ngenda kubanga mbatuusako akatambi naye nga nabino munange gwe wenna yakaaba amaziga gasangule ebintu byali bipange. So kalinga kankumi 5 kali 5,000 shillings bakoze ebimuli birimu 5,000 shillings ebimuli bagenda ne batonaatona ne badecoratinga bulungi nnyo nsijukira bulungi nnyo nga babinkwasa konze nze nno nga mmanyi nti bantu bazze kusiima byenkola ki byenkola munange mbo munange programu gye tuliko bagiyita ze whatever eyo programu gwe bagiyita era waliwo omuntu akuwadde surprise ngamba wow era ze mutima gwasoka ne gudduka ne gamba maybe you know it's a fun wange ampereza ku bimuli and everything chava ngamba omukyalo ono akwagalidde ebbanga ddene nnyo era akusiimye nnyo era akwagala nnyo kwegamba nga bakireeta mu ngeri y'okuganza omuntu ono akwegombedde ebbanga ddene akufiiringa omuntu ono akola bwati ne bwati kati jjukira bamplayinga tactic emu bamanya nti njagala nnyo bulaaya bamanya nti njagala nnyo ebweru the western world njagala nnyo kwefiira ke kakodyo ke bankolera era mu butuufu nange nga bw'ŋŋamba nti omuntu avudde mu America avudde England ngenda kugwa amatu bakozesa England nti omukyalo oyo avudde England era akwagala nnyo akwegomba nnyo era babiteeka ku bufumbo omukyala nga bw'ayagala okumpasa iyi munange nga ngamba bannange nga nsiimye naye nga muli kinnoma kinnyigiriza ne ngamba yi naye munange munno osookanga n'omugambako nti munna najja ne n'omuntu amusurprise nze n'amusanga nga ategeerekeka erinnya sirijjukira lye baakozesa lightning nga azanyo katembo w'ekisiro
Lighton wabayagala okuwa surprise ayitiramu abo abatali authentic ayitiramu abyo akola atya ye Lighton wabanga azze nga ayagala kunkuba surprise ajira mu kifananyi kya mukwano mukazi ayagala okuwasa manyi yakola yeche ekituufu n'agamba nti wali ayogere ku linnya ly'omuntu kubanga singa yayogedde Lighton naye ate era bani mukubye mu mbuga z'amateeka kubanga Lighton ng'akola ebyo byekisiru lwaki Lighton abajjira mu kifananyi kya mukwano ne Kayima. Hell no. Kweka kugamba omuwala gotamanyi. Gwe simanyi bikoze bitya. Nga bamuteeka ku lukomo lwa simu era nga bwatera okukola. Nga amuteekako ku simu tuwogera. Era munnange Kayima nga confessinga love gy'alina waani ewa Kayima. Konse yina. Tomanyi oba nnina omwagalwa. Tomanyi oba omwagalwa wange agenda kitwala atya. You don't know nothing about me. Okitegeera. Nga bateeka kumuwala era naye nga confessinga love. Tumaliriza. This what be my understanding then. Mugamba bannangu mukyala kyoyo. Nandyagadde okukola ki okumumanya. Kale newe nandibadde nze nga Kayima simusiimye bampadde kirabo. Kale mubireete ate nakikolera ki. Mumale galeete ebirabo. Malega nagula mu sukali. Sukali wa wano wa pound ye mu kilo. Nga balete nga bamuti bateka muwala ku lukomo akonfensinze love era yenga bwabere England avudbal bayiga London balowooza nti buli muntu buna Uganda abera England abera London era avudde London era bikoze bitya omukwano ne gusaanukira ku simu konze munnange empulira. Cameras stop rolling. When the cameras stopped rolling, mbuuza omukyalo oyo ne mugamba lwaki tompa ku namba y'omukyalo oyo ne mwebaza omukyala nambuzaabuza hope shift oyo nambuzaabuza nti omukyalo oyo takola ki napalapalanya ki ne mugamba no kubanga kati omuntu ngoyo kakati mugize enamba yagirina enamba yange akola ki agirina. And I'm like enamba yange agirina bwakukubidde lwaki takubidde nze akubidde ku simu yo n'omuteeka ku loudspeaker akonfensinga omukwano gwalina gyendi bye bintu bye ngamba abantu ontadde muntunuza mu kamera zammwe mbu simanyi surprise bikoze bitya okitegeera n'omuntu yennyini gotunuza tomanyi ayinza nokuba nali ntegeka kwanjula onzitira obulamu okitegeera. Ne mugamba njagala omuntu oyo njogereko naye njagala omuntu oyo mwebaze tuwogerezeganye. Omukyalo oyo nambuzaabuza mbwajja kukubira era enamba yagirina omuntu ng'ozze muwa surprise omuntu oli nga ali very hungry nga ali very thirsty to win Arthur's heart to win Arthur's mukwano oyagala beganze essaawa eyo yandigambye nti enamba yiiyo mutandikiraawo n'ekitegeeza nti byali akoze tebyali bituufu n'omuntu oyo teyaliiyo naguno gwaka omuntu oyo simumanyi naguno gwaka sifunangayo muntu nogu ajja nangamba nti nze nakukolera surprise nti nempita mu Hope Shifa akole surprise banange nizo omuntu 2022 2023 2024 tugenda kumalako 2025 tugenda gena mu 2000 banange omuntu yabula omuntu taliyo era surprise eyo bagikola n'okuntunuzaamu tindikali wa kamera webyakoma era webasimbula emmotoka webyakoma banange omuntu akoze effort naweereza Kayima boke y'ebimuli ebya ssente n'omuwumbo gwa keeki
n'agumukuba mu feesi n'amuteeka ne ku gaggadde wa TV. Simumanyi simulabanga obwoyo nga bujjudde mu nnyindo. Neetaaga ogenda ku akisingi yeegongo ngenda kweswaza banne. Ebyo yabiyidde mu nnyindo. Kwe kuswala abantu kwe batuteekako kujja mu kamera nga seetegese olw'obusungu obunnuma. Omwoyo agunzijjudde mu kati olw'oguli egwe buziba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.